Calvin Kayanja nze nali nakuzira okwogera ku simu yange kuno ku page yange nga nakuzira. Nsaba oleme creatinga lutalo Muna wakati wona Calvin Kayanja. Twale ebigambo byange byenkugamba biteeke mu nkola bye bigenda okukyusa obulamu bwo. Wayogedde ku ngeri gye kiruma mu famire yo nzo kuyita malaya. Twalaba ekifaananyi ky'omusajja oyo nga kitrendinga nga yenna obumonde bumumize, emikyere gimumize, obuwunga bumumize, ne bamubuuza ku interview ye naye ng'aswala okwogera ku past we. Nkubulire kino n'anoonya kamubaka. Muna is a failed bajita bati abantu ba TikToker. Failed TikToker, failed Facebooker, failed Instagram. Nebi tufu yoyogera. Yati abeera ku Instagram aba Instagram. Aba ku TikTok aba TikTok. Oba Facebook aba Facebook. WhatsApp aba WhatsApp. Ozitegedde kati yagwa YouTube aba YouTuber. Twitter. Ate Snapchat. Snapper. Ngotawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukali, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 070 9 6 8 oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Bali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 070 9 6 8 Hey guys, muli mutya? Olwaleero mbadde mpita ayita nga nveeyo nva kuzunga n'ensanga omwami abadde ali very smart, omusajja wa kitiibwa ate nga womulaba musajja mukulu mu myaka nga omusajja wa kitiibwa. Omusajja abadde very happy to see me. Omusajja okumanya abadde very happy to see me n'amazike gamuyiseemu mu maaso olw'okuba ndabye nampahaga. Nagaa bwana mmwe mbaagala nnyo gwe ne munno. Naye alina ekintu ky'aŋŋambye tekindese si kye kimu ne ŋŋamba no, I have to come out here nkyogereko. Aŋŋambye abantu bangi bakuvuma ku media, abantu babayisizaamu amaaso. Naye mugume si bwetyo, buli omu tamanyi tosobola kuvaayo n'onnyonnyola nsi kiki kituufu ky'oyitamu. Gwamanyi ky'oyitamu, gwamanyi hasoyo, gwamanyi gyenvuddewo era gwamanyi gy'olaga. Naye abantu abakuvuma mulimu omusajja gwe bayita Calvin Kayanja. Calvin Kayanja nze nali nakuzira okwogera ku simu yange kuno ku page yange nga nakuzira. Nga sagala mbuno kwa platform naye mukona abantu bakumanyi naye ebintu bye bakumanyiko si birungi. Kala oswaza musajja gwe kyovula banzizayo nze nkutuuseeko obubaka. Omusajja agambye twalaba ekifaananyi ky'omusajja oyo nga kitrendinga nga yenna obumonde bumumize, emikyere gimumize, obuwunga bumumize, ne bamubuuza ku interview ye naye ng'aswala okwogera ku past we. Calvin, omuntu alina amagezi ng'otegeera bulungi kulwaki oba oswala okwogera ku past wo. For us, we are proud of our past. Nze ndi proud of my past. Okitegeera kubanga nze wano e Bungereza sirinawo mama wange, sirinawo tata wange, sirinawo muganda wange, sirinawo anti n'emikwano nali sirina. Okitegeera twagenda okujja wano nga no one we know here. Naye era omuntu atuukawo nakubuuza munna wakikola otya okutuuka e Bungereza. Of course oba olina okwogera past wo n'omugamba munnange nze nali neemolera eyo Saudi Arabia kino nakino abantu ne bammanya kwe kufuna feemu kakana feemu entuusiza eno yonna gyendi. Naye gwe abaana bakulaba weyita pulezidenti w'Abakadaama lwaki tatubuulira ku past wo naffe ne tusikirizibwa. Omwana n'agamba olaba Calvin Kayanja yali akola mu bummonde naye kati sewo ye pulezidenti w'Abakadaama. Nange kanjira ntunda obutungulu bwange Mukama ajja kuntuusa eyo nange ntuukeyo. Naye n'otya n'okwogera ku past wo naawe ne weeyita omusajja n'otunula mu kamera n'ovuma abaana bali Dubai bayiya bulamu no bayita bamalaaya. Otegeera bulungi
obwongo bw'omukwano butono nnyo era tuddamu n'okukwata kamera ne weetunuzaamu mbuno ovuma omuntu kubanga obwongo bwo butono olaba nti osobola okwogera ku past wo obwongo bwo butono nnyo Calvin toddamu n'omulundi n'ogumu okumanyiira abantu kati president obusungu bwavudde ku ki Muna okuwaayo obudde akuyigiriza essomo ku TikTok kati kankubuulire kino saagala ogaye nti Muna okuwaayo obudde first of all Muna obudde bw'ataali buwaddeyo yandibadde akola ki emirimu gye gyakolera bano abaana beggalira ne bawuliriza ebigambo byange nsaba oleme kuliyetinga lutalo Muna wakati wo na Calvin Kayanja twala ebigambo byange byenkugamba biteeke mu nkola bye bigenda okukyusa obulamu bwo wayogedde ku ngeri gye kirumamu famire yo nzo kuyita malaaya naye nange saakuyitako malaaya nakunnyonnyodde bwe kinnuma gwe okubanga otembeeya n'okulanga ebisiyaga mbunaye watunda ku bumonde mbunaye watunda ku bumonde musango n'emirondo nagitunga kiki kati ki bwe tuba twogera ku current affairs nshepinga bulamu bwo bwa maaso wajja olaga lugendo lwo siyinza kudda mu pasti yo ne bwe nkugamba nti wali mubi wali otya tekirina kyekigenda kukyusa obudde bw'omala ng'ovuma Calvin Kayanja njagala otuule owulirize ebigambo byange ne byenkugamba ge mazima gokka nasooka ne nkugamba omusajja oyo gwe akwekutteko simulaba mu future kati bazadde bo bali bagimulabyeko anti musajja muwala yasitula omusajja ate ne yali amumanyi gwe Derek wali omumanyi nze Derek namulabira ku Muna wayifollow Muna president nobanga waliwo nkuba kyego wali tomanyi yetega serebu oyo kali simanyi bitabo taliimu oba yali yekwekawa taliimu oba yayitangawo kati otiisatiisa Muna sitiisatiisa first of all atunuulire nnyo ki kye mugamba ddala atunuulire ebyo bye mugamba okutereeza byalina okukola abeere bulungi you're still a young girl nalabye kati watandise n'okweyambula otulaga amakundi amakadde Nene Dubai ku boat cruise tojukira nti akikolako okweyambula kati uli ate kwa kamera yennyini segedde so buli lunaku eyanditambudde ng'odda waggulu odda wansi omuntu alina omulimu omubiri omulungi lwaki aba teyeyambula kikyoyita omubiri omulungi naawe muyina ekyalo kati biri tusooke tubiveeko wali olabe ku mbwa erya lumonde oba omukyalo kaba kafaanana enyambye bwe kaba kafaanana olina nti nga bintu embwa egulidde lumonde oba mulimu agabwaganyirira naye nokugali titombulira eri oli alinga embwa egulidde ku lumonde kakyali gogamba ate kugamba nti oli okugamba sigambye nti ngamba oli so omuwala ono byonna bye mugamba njagala atuula birowoozeeko first of all bwe wafuna following banno bonna bewali abaali wansiiwo bakiviiza okusinga gwe olwaleero oli feria naye bali mu nsi y'emu ne banne okubeera mu nsi yonna kati kankubuulire kino okubeera mu nsi yonna kebeera ensi ki muleke kugamba mawanga mundi Bulaaya ndi wano ne wano waliwo abali obulungi gwe kyoyagala okuŋŋamba buli Munnayuganda atuuka ebweru yaba asinga abagagga bawana ssente oba abantu abali wano abali obulungi buli muntu abeera bulungi mu ngeri ye okitegeera kati njagala okugeraageranya Muna n'abantu wano bendabye babadde kozi abo abaana balaba Facebook yali asinga following TikTok nga yasinga following kati mubuuza TikTok following ogikozeemu ki golowooza okugenda e Bulaaya is it an achievement mu bulamu ziba assets kyova olaba abali e Bulaaya ate bayinvestinga wano ate bayinvestinga ye Bulaaya naye n'abasinga anti nkubuulira kusinga ki kuki alina omanyi waasula waliwo abakomyewo ne bigaana babaani bonna bwe baggulira obuguliza mwayingidde nzigalewo
ali mu kampu kati lwaki akugamba omujje mu kamwaki ati kankubulire kino nanoonya kamubaka Muna is a failed bajita batya bano ba tiktoker failed tiktoker failed facebooker failed instagram nebituufu byogera ati abeera ku instagram aba instagram aba ku tiktok aba tiktok oba facebook aba facebook whatsapp ozitegedde kati yagwa youtube aba youtuber twitter ate snapchat snapper kati Muna yagwa noonya comeback ne one Muna fe twogera with experience bwe mankugambye nti wano tuteredde olwana otereze si lutalo olwana oyogera bingi tereza butereza banna abali wansi wo bali walabo otunuulira bafibi wali fibi talina kyakusinga naye tolina kyomugamba olwaleero weekwata ku fibi naye nga walina amasanyalaze ago gonna nene alina basinga asinga ani ashakama amusinga amusinga lwaki oli gosipotinga kuba n'abalala abajja nga bamaanyi bo tobaliiko bashaka kibonabona amusinga kyashakama oli omwana ali mungereza akola seeti empya n'enkadde ashakama ali mu yali Dubai naye akola enkadde akosekayiza kukola mpya baye bawala babamu n'obukadde obusente obukadde bwe bagenda babugabira amulabikidde obubi so bulungi yagamba tayinza kuwa budde bwe naye agenza okyogera ng'alaba kisusi ati nkugambye sina kisusi yalina time watasobola kumpeera budde naye kati yakka Muna takyazitowanga oli Muna ono Muna ali atachiti ku bisiyaga ebyero LGBT webulinga akutte ne LGBT gundi ne bakazi banne benywegera kati yono Muna gwenjogerako takyaweyinga kyekimu ne Muna oli abikiririzamu nati nkubulira yalaga girlfriend wa boyfriend gundi kasitolaga ki bwovaayo noyambala kakofiira ka national unity platform nga gwe byoyambadde kitegeeza ki osobola okuba nga oyagala kikozesa ogisuula dabayo oyinza okuba n'akabonero k'embizi nga togirya osomera lubiri SS ne baaji yo eriko menge SS ne president ayogera ku by'Ebungereza nga tetatuukangayo akwata ne fulaga yayo ati nkubulira okusoma n'okweyita ekintu kyanjawulo first of all oyo mwana yagwa kyekisooka netanagwa kubanga video katambudde anti nkubbatambula lwakwogera ku Calvin Kayanja nze ndi advisor ate njagala okugamba Muna bw'oba onjogerako yambala bulungi ekyo wakikoze oba kugira mu buketo obwo bw'olagala amakundi bw'olaga obwere bw'oyogera ku nze Kayanja mbadde njirinyirawo ni president nasaba visa eri mu oyogera ku ky'omwana okwambala obulungi naye naawe abantu batandise okomplaininga lwo video bw'okola nga bigambo ebimu biyitira bitya kaniya kali aka Pretty Nicole kigambo n'okikubawo kati oyogera ku mwana ennyambala ye kati labayo Pretty Nicole kye mutaategeera kyekyo wali oyagala ensingi tegeeze ndya bikkako egundi omanyeyo makindye omwana oyo gye yali awangalira wawangalira nali simanyiwo kigendayo ne bwogenda kuba boda bagenda n'omuwala no yakola ennyo amawulire w'ekumi n'ena wa boda tajja nakutuusa gy'olaga oyagala kunsibya omwana yanywa bbiya wange polisi ekyaganya okumuta ansasule oza wa 14
So mumbeera waliwo ebigambo olina okubyogerera nga bwe biri omuntu asobola okukitegeera. Waliwo abantu we tutasobola kubikkira kubanga bw'oba ogamba nti nayogera direct ebya Nicole ye bwaki yali yemyansula bwati masanyalaze agatukuba direct ati Muna alekerawo okwogera nga Muna njagala taking advice yange agisse mu nkola. Nze sina problem na Muna lwaki mbeera problem n'omukazi bakusinga kulinya naye ati bifeeko naawe nze Calvin Kayanja super celebrity naye kati abawala abato bano lwaki mma njagala obashepinga bo bajja kulowooza ntalo n'ebigambo byange ate bibayamba ali myaka egifumbirwa abeereko n'omusajja. Bino mbyogerangera ne famire byetaaga okulaba. Toyinza kuŋŋamba tewaliyo butakkaanya omusajja twamugamba otomedde. Toyinza kufuna musajja gw'osinga buwanvu gw'osinga nsimbi omusinze folo kwateeka entondo kwateeka omwavu waliwo eyanzibirako essimu negwako essente yangaye mbuno okukuba omukulu yali atandise okukuba ensambagere ng'olamulanga kati nkubuulira busajja n'emize talina achievement yonna kyayongera ku mukazi. Mukazi akuyigiriza komedi akuweeseza folo akututte ebungereza okitegeera. Kati mu mbeera yonna singa oyo omuwala yali atunuulira ebigambo byaffe singa ali wala nnyo famire ye kye yeetaaga okulaba ffe kye twogera. Maama ne taata beetaaga batuuleko awo kuggwe muwala waabwe balage ku musajja otandika kunonooza bisiyaga okitegeera. Maama ne taata beetaaga babeereko awo omwana waabwe ajjeyo kalica yaabwe nga bo bwe baakwatagana ne bakuzaala. Oleeta otya mukazi munno gwasiimye era famire eyo empitanga nze mugunjuzi waabo zijjanga ze ku mukolo ddala mu kanzu muno mubaamu emba ow'ekkanzu ng'akuuliitise ne tenti. Omuwala oyo gwe mu kumubuulirira ofuniramu wala kitomwesonyiwa kinyamba nnyo. Manyi famire zankwasa abantu baazo wano